Celeb Jazz nga bulijjo ndine King Kong tumujjeyo eggulu Mbale gye wabadde bitambula bitya birungi nnyo eri bonna bamanye ekintu eki 14 Museveni ayitewo okakasa eyo yonna gye nabadde sibeera sitambulangako ebitwalo bye tuyitamu tewali wadde posta neegi si ya muntu si ya Tumukunde si ya Bobi Wine waliyo Museveni ate ng'omulabako Christmas ya president emunonyeza akalulu ddo kati era wasula wetukola ki betusula byofuna mu kubeera ku timu ya president byenakulene musumingi byebyo byennyini anti tulina relaxingamu Big Eye wamukozi otekye kyamugize Big Eye namuwaddawo ekyala anaasanyuka ne tubugoka kale atasabbaladde Big Eye anyirira ali eri ali mu mirembe Big Eye tuliko Kampala naye nga muganda wagenze n'owuga abaana ne bategeera lwaki Donizera yadduka abantu bagamba mbadde mufukamirira abantu ngemugaba t-shirt atubalaga nti tetuli important tetuli waggulu nga bwe batulowooza olaba omusajja avudde mu V8 ng'eya Bebe Cool n'ateeka okugulu wansi n'afukamira n'akusaba akalulu si kyakweswaza kyakulaga nti tetuli waggulu we are not might. Yes. Era kale twegayirira abantu balonde bulungi tubagamba president aluddewo naye aluddewo ng'ebintu byakola bituyamba tolondo ku kasente ke badde basasula buno mukyabanja tubanja kuba tusasula sente nnyinyi nze ndi wa 5 buli lunaku yes tegeza project oli mukola tuli mukolera ddala ogwaggwanga olwo lumulege ogulekawa anti gwe omwoyo gw'eggwanga atoyagala emimiro gikale togiwulira we gyasaakadde neetaaga insulin ani njogera olunaku lulamba my friend olina okunteeka kwa maintenance isima togere ku project yonako lwaleero no ballot no bullet after ballot omanyi nagenze nenkola video nga ndi mukambwe nnyo bannayuganda nebakwatako kakati we nemaze ogikola omanyi mu nsi tetuli Ireland nembeera nange remorseful kati nenzija negatte kweno campaign obakakasa nti bwe tuba mu videos ezo tuba mu campaign flare ziri nnya oyinza okwogera ekintu ate n'ogamba no kyaka kyo nayiseewo n'olw'ensonga eyo ndi ku keno campaign era eriko no bullet after ballot kuba bali baagala bullet vote ballot o bullet ate nze ngamba no bullet after ballot kyekikugatta ne ashbaga katokwa mwenena muli babloga twandibali kuswaliwo entalo nga ezo tulaba mbayimi ne kyekibagatta babloga be Uganda bategeera ddebe byentalo byasigala Bulaaya wano babloga ba wano bakolagana because we are making an industry ekola sente we make money tetukyamanyi balala betweteekako simanyi ffe tukolera ddala sente abantu batwala emirimu gy'akabi ne bagituwa banks nze nkuba banka bitongole so nino bakumakuma kuba bato ate nze mukulu mubo mbalage nti tuli industry etandise tusobola okuba organized katasubale katali organized ina kyeyogedde ku ideology and biology tukulaba okuliridde emyaka kino tekikukaddiye mangu okulanga oli mu ntalo z'abaana abato depukaddeno gamba nti ideology bwe bwongo biology byebiki byebino kati olina 6 pack Smith biki naye mu myaka 25 ejijja ojja kubanga si woti wokola ki olina ekirungi okipinga ideology kubanga oyinza okukula biologically ate noba ng'oli muto ideologically kati abantu abasinga bato biologically kubanga kikunyumira omuwala waba nebbere tto waayita kulya ku mukazi eryago agamba yoona omukadde naye nga tamanyi nti oyo biology after 10 years omuddamu nga gonna gasensebuka gaagwa is this my very greedy mbuno buli project ya NRM ejja ayino gibeerako siri ku sente nti ndi wa free yes tugambye eri bakuwayo obutanga ezo maintenance nze siri wa $5 million maintenance data nina team abaana abanzigala kulu Kombagang okitegeera nakola n'abakugala Kombagang kino ng'okikubye nnyo penge omulese neka naawe kino kiri wala todda ku basomi ba komenti nze n'obudde obusomi komenti sibukola ki sibufuna todda ku basomi ba komenti nze sikyakola video nti abantu bangi nina target audience I talk to CEO
CEOs and MDs okitegeera sikyalina budde obwo nti we mulaafu simanyi nnyoko kino yo blogging namuva mukyovolaba nti buli ssaawa emu Uganda kati ekimanyi nti Isima morning breeze betandise kati kambuuzeemuko ekisooka bakutisa obubaka bwogenda mbagagga obagambe obubaka buno odimu ashibakatole akutisa n'olisobola nenda disobola kuba bano nyumya nabo kati bategedde ndi wano olwedde baninze nyumyemukko nabo abagagga era ogenda kundaba ku sipiiki wali ne Rajivu nsale ngende wayanga Dangote nveewo ngende wa Sudiru Galeso Nyango kati abo bengendo nyumya nabo balinze nyumye kuba n'abagagga baba board tebalina mboozi nze alina emboozi abagagga baba board ndi mukwano gw'abagagga waladdi obugagga si kintu kyangu kuno ku nsi tunoonya ne mu competition tansinga ne waliwo gyo tukokkirize nti ono yansinga yes kati Isima eyo nga tuvuddeyo twogereko ku relationship yo ne full figure because twakola akavideo kwavaayo n'omugamba she might drop dead kyekigambo kyewakozesa wamusooka e Kampala Isima ebigambo bino byogeza buvumu ki yes kubanga mbadde wano mu nkaaga atolooza nti we have not been making people sleep tubadde mu ntalo ffe babadde bakadoogo ndimanyi byenjogera kati wontankuula omutwe nga emidumu gye twawulira erimu mu lutalo gidda naye tuli mu terms njifuna ojijjawa anti mbadde mu ntalo kuva mu nkaaga atubanga olina emidumu gyewakwekewo saakweka mudumu gwonna naye ensi ebe emanyi nina connections yes kati muto wange agenda olusi nayita walina okukola ki kati ngaomanyi famire mubaamu kirito sister naye nga olwekyo kiyinza otabukira buli muntu awaki ne bayitayo kubaaba abayasenguka nga ye yazaalazaala ddala n'abaana be bakulu tatera balaba kati baboya aba n'ekirevu kyeru najja naga gwe zino mata zikole ki ziveemu nenga kyewakola right now embeera eri good Kampala tunakola ku campaign trail kuba twategedde mutandisa okugabana gwe wabadde eggulu waliwo abagabanya esoloti era kati ne mu Kampala amaanyi naye nze bonna banneetaaga nze official blogger wa president kati nze banneetaaga banneetaaga nnyo soko oyise obubaka no full figure ng'avuddeyo yava nagamba ayagala omwetondero n'omwetondero ebyo byonna byaggwa dda full figure sister wange tesina kyena mwetondera tewakyetaaga nawo yes nga yaŋŋamba good morning toli Kenya saagala abantu bagambe nze sirimba saagala ogambe nti Isima kyeyaŋŋambye si kiki si kituufu Isima ali mutulaga full figure yagambye good morning okitegedde endala kiganda kyo big up Isima endala so twogera this message is very well abantu babuulire yaddi ya leero kumata sawa 3 twogera Isima kikulu ky'okwasaganya abakulu abato n'abawansi Katonda yampa omukisa nti nsobola okwa simplifyingira omuvubuka mu breakingiramu ndi very flexible ndi muntu wa bulijjo ndi hambo onsanze Smith emirundi mingi siri muntu eyepanka kati ekyo kinyangwiza ate kigamba ntuuse okukkiriza nti si buli muntu nti wakugaggawala yes kyobola mbeera ne hamu nemuga gwe bamugagga nze mbe akulinaana kimala kubanga n'olusi essimu 2,000 zebamukubye olunaku sikyazisobola sometimes tukulanga bino nabiwedde tukulangozeyo Sweden kubanga Sweden obutuuze mbutunda era bwoba n'omuntu ayagala obutuuze ajje tuli wano kati bigoddawa ndi wano ojja kulanga tukoze wano construction company togimanyi Kombaka construction eyina bakombaganga be bakola babayita bata kombagang ekigambo kitegeeza ki anti komba ne ganga and Kombaka construction ye company yange kati abakozi bange ye Kombagang kale obaka obusembayo abakulaba obaka bwange obusembayo bana Uganda abafiirwe family za mwenga kibinyo police mukendeze ku brutality abantu mbakwate bulungi nenda omuntu wa bulijjo tewekalakasa government is faceless ojja fune obulwadde wekkanga gwe wekalakasiza ali waka ne mukyala we banyumya bwe bale nnyo balire ddala kale batwadde King Kong. My name is One the King himself nkolani mwana mulenzi amanyiddwa nga Saro Lenzo nga tugenda tukutuusako interviews ez'enjawulo ono yennyini ku Pearl of Africa Hotel